Gye buvuddeko twakulaga abatuuze munisipaali y'Emityana nga balaajana olwa kasasiro aludde nga tayoolwa. Kumpi buli luguudo asangibwa abemberedde ng'omu atandise n'okuvunda era ensowera ozisanga zigonga. Obungi ennyo n'endwadde zennyini tujja kuviirako ddala obulwadde kati gwe mutunule buuyo bwafaanana kati mukoka wuno afubutuka eno bw'ati ng'ajja ng'aleeta kati abantu basobola okugirawo ddala endwadde wano ez'amaanyi zennyini ng'ate endwadde ze tuvumirira. Bo abatuuze balumiriza bannaabwe okumansa kasasiro ono buli wamu wakati mu kulabiriza. Waliwo n'abalina butukutuku bamuleeta olumu nabasangiriza wano nga katukutuku kasimbyawo batoolako bajjako kawungeezi bajjako bamuleeta bamuggyako naye ng'abeebikomera nga kino n'ebirala ebiri ekyengulu eyo balina omusajja gwe bapangisa asula mu mangawo wansi bamuyita mwami Mujambula yagenda n'asumba ng'aleeta ayiwa wano. Kati abakulu ya munisipaali y'Emityana bavuddeyo n'enteekateeka ey'okulaba ng'ekizibu kino kigonjoolwa. Akulira eby'emirimu mu munisipaali eno Godfrey Kateeba ategeezezza nga bwe bakkiriziganyizza okutandika okwesasulira kasasiro. The Municipal Council made the study tour to various urban centers in Uganda and we adopted some of the best practice. One of them is polluter pay, in that we cost share. We adopted it as council. As per now, people are cost sharing. They contribute towards the kasasiro management or garbage management for that matter. Bano era balagidde buli mutuuze okufuna wanakuŋŋaanyiza kasasiro baleme okumumansa buli wamu. Expect people to have dustbins where to collect the garbage. Then the service provider moves around and picks that garbage from our dumping site at Namukozi. Wano we basinzidde ne balangirira okuttukiza ebikwekweto okufuuza abamansa kasasiro n'abatagoberera bifo bituufu we balina kumuteeka. We have been on trade order, reorganizing the town. The next, one of the biggest tasks we are heading for now is to ensure Mityana is clean, enforcing garbage management policies. Kati n'abayizi b'essomero ly'Emityana Modern SS nabo bavuddeyo okuyambako mu kulwanyisa ekizibu kya kasasiro mu kitundu nga bakola bulungi bwansi mwe balongoosereza ebifo ebitali wamu omubadde n'obutale. Kasasiro yali kizibu ky'amaanyi mu bibuga ebisinga nga nabwe kityo wasaana okubaawo enkola ennuŋŋamu okumulwanyisa.